bw'okkiririza mu Katonda n'otekkiririzaamu kubaako ky'okola era tebijja kukola. Gana amapeesa gatambula abiri. Bannayuganda mukkiririze mu Katonda wammwe ate nammwe mwekkiririzeemu. Ebyo ebintu bibiri. Bw'onoofuna confidence mu ggwe ne mu Katonda wo, kyonna ky'olaba ng'ekizibu ekiri mu maaso go kijja kuvaawo. Kukkiririza mu Katonda kye kisooka, then naffe ne twekkiririzaamu. Buli kye mulaba ng'ekiyimiridde mu maaso gaffe kyakuvaawo. Kale katugendemu ku bino nga bwe tulina okubigendamu. Program ya leero esigadde nga ekutuusibwako Premium Dental Clinic, Morin Skin Care. Ate tulina omuzimbi, tulina ab'ekyebyuma, tulina afumba ku mikolo, tulina Urban Plumber naye waali, tulina wa transport abeera Sama Uganda, then tulina n'owa interior asobola okudesigningira ennyumba bulungi. Ne bw'oba olina omukolo tulina afumba omugamba bugambi ye n'agabula abantu bo nga bw'oyagadde. Ku bonna gw'oyagalako ntuukirira mu mukuwe tojja kwejjusa. Mu security alert tugenda kuyanguwayo, tetugenda kulwayo nnyo. Ensonga esooka wakati nga abeetegekera akalulu mwetegekera akalulu ne Museveni naye ali mu kwetegekera akalulu, era balina meeting ezigenda okuddamu era ezitaawedde. Museveni mwasisinkanidde abakulira ebyokulonda mu buli district yonna okwetooloola Uganda ne ba RDCs bonna n'abamyuka baabwe, ate ne akulira n'abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Ekintu kye basinze okusimbako ennyo essiira, mu biwulire, ekintu kye bali mu kusimbako nnyo essiira kiri mu software. Ekintu kye bali mu kuteekateeka ennyo kye bali mu kubalaga n'okugira, era meeting tezaawedde zigenda kuddamu nga ne byabakama yabaddemu software. Ba returning officers bonna mu buli district, ba RDCs, ba DISO n'abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda bonna, era meeting zaabwe zikyagenda mu maaso, era bajja kuddamu babayite okubabuulira ebyokukola n'engeri gye bagenda okukolamu ebintu ebyo, naye tujja bigoberera. Tuveeyo eyo. Wakati mu kufuna muhozi olw'okumusitukirako ennyo palamenti, public n'ensi yonna social media, kitaawe yamutumyeko mu Algeria okulaga mbu teyasobodde kubeera mu lukiiko, teyayisaamu palamenti maaso, yali alina olutuula simanyi gundi ebweru w'eggwanga, bamutumyeko mu Algeria, naye ebivaayo byonna miranga, era yabadde anenya, yalemereddwa okwogera, okupulizentinga oba ekyo ekyamututa oba okulipulizentinga eggwanga Uganda, era ebiri eyo miranga myereere, katubiyiteko tugende ku birala kuba nyina byenjagala okusimbako essira leero. Eyo nga nvuddeyo najja n'empooninga abantu mwenna abali ku lubuubuuto lwa Lake Victoria. Ewaffe ye Bunjakko tulina omukutu ogw'ekyalo. Omukutu ogwo bwe nanditaddemu ennamba yange ey'eno bandinzigyemu, naye ndi mu mukutu ogwo mu nnamba emu mu nnamba zange nnyingi ennyo ez'e Uganda. Omukutu ogwo guliko ba MPs, kuliko ba DISO, kuliko ba CID, ba RDC, kuliko DPC, kuliko baani, kuliko ebintu bingi. Naye mbeera omwo ne mpulira ebintu, n'endaba ebintu ne neewuunya. Uganda ne ba leaders tebamanyi kiki kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Abeeyita ba leaders tebamanyi biki bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda.
nawoninga abantu abali ku lububuto lwa Lake Victoria mulaba waliwo nnyo enkayana z'ettaka ku lububuto lwa Lake Victoria kiyitirivu nnyo kati muwulire mmwe Ebunjakko mu Mpigi district mu Buwama County waliyo minerals ezitamanyiddwa muwendo okusinziira ku biri munda mu bisenge by'amakolero ga Waaka Ebunjakko waliyo n'amafuta ku Lake Victoria awo Lake Victoria ine ebyobugagga ebiyitirivu Ebunjakko waliyo n'amafuta Ebunjakko eyo waliwo ekibira kya gavumenti kinene nnyo kyali kinene nnyo kyonna bakitema ne bakisaawa ne bakimalawo kakati bwe bamala okukisaawa wajja omusajja bamuyita Brigadier General Musinguzi n'akyewa kibira kinene nnyo kirimu eka nga 4 oba 5 oba 6 oba 10 kinene nnyo kakati n'akyewa waliwo omwami omu akuuma ekibira ekyo akivunaanyizibwako nga forest ranger bamuyita Kibuuka yazze n'abasangayo n'ababuuza kiki bakola sebo Brigadier General Kibuuka Brigadier General Musinguzi yakutte Kibuuka n'amuggalira ebuwama ranger akola omulimu ogwa gavumenti Musinguzi yamukutte n'amuggalira ng'ali ku mirimu gy'emitongole ekibira yakisimbamu kalitunsi nga batemye emiti eminnauganda ginnansangwa mwalimu enfugo mwalimu namukago mwalimu empewere mwalimu ennongo mwalimu kirundu mwalimu emisizi mwalimu buli muti gwonna gwe wali olowoozezaako ng'okiyingiramu emisana bwoti obudde ne bubanga obuzibye bakitema ne bakisimba kalitunsi payini simanyi biki butunda naye byonna ebiriyo basooka ne beekozesa ebyo naye nga bo bamanyi ekiri wansi muwala wa Museveni aguze ekizinga kyonna akimazeewo mwongera muguza Ebunjakko ngamba Ebunjakko ne ngamba mwenna abali ku lububuto lwa Lake Victoria mwebereremu aba abasajja bakazi bemulaba buli wolaba bakazi we batadde ekigere ng'omanya buli wolaba bakazi we batadde ekigere ng'omanya kasitola bakazi mu kitundu kasitowulira mbu Natasha n'owulira simanyi Muhoozi oyo Brigadier Musinguzi agamba akolera Muhoozi mutabani wa muwala wa Museveni ye yagula aveeri Kirega simanyi Namaala yo makungu mwe bannabunjako muli mu kutunda amataka gammwe wansi wali ebyobugagga bye mutamanyi muwendo mugira mutunda naye kamale okukuŋŋaanya obulungi information esinga kaawo kuba njagala kuva mu bisenge nja kuva eno ngende mu bisenge by'amakolero ga Waaka Musinguzi yani force number ebifaananyi bye contacts ze byonna ngenda binoonya naawe tugenda kugwisanya bwenyi temujja kutumanyira bannabunjako bakuuma ekibira kyabwe ekyo mmwe mujje mu kiteme omusana gubooke Ebunjakko twali tetubeera na season mbu ate enkuba oba musana nga buli lunaku ofuna enkuba n'ofuna n'omusana nga Bunjakko yonna yeetooloddwa eneri y'ennyanja yonna yeetooloddwa ebibira enkuba etonya n'omusana ne gwaka mu lunaku lumu kati akasana keememula Bunjakko mwagifunza yonna eri bweti mmwe kanzije njagalayo abannayuganda ab'omutima omulungi abali mu Airtel ne MTN bw'obanga okola mu Airtel ne MTN ng'olina omutima omulungi ng'olumirirwa eggwanga Uganda nsaba ojje mu kabokisi ku namba yange eri +974 33 93 96 39 naddala ng'okola mu IT department njagala mutubuulire kiki ekiri mu wifi ze mugaba ez'obwereere kuba tetukyesiga kintu kyonna so bw'obaayo ng'oli munnayuganda ng'olina mwoyo gwa ggwanga mu Airtel ne mu MTN ng'osobola okutuwako ku information obwo wifi we bwajjiranga bwa buseere 3, 4, 5 kati mugabangabe lwaki mugabangabe kiki ekiri mu wifi ezo so bw'obaayo ng'osobola otugabanyako jangu mu kabokisi kayi ku +974 33 93 96 39 kyensinga okumanya mu byonna byenkola kwe protectinga sources zange totya
abagamba mbundi mulalu bakulimba siri mulalu kyensinga okumanya kwe ku protectinga sources zange nzimbo kuba kusamba mpira gwalabako ku Loziski ya gundi yalinga atunula wano omupira nagukuba wano kati gwe bulabanga ngize mbankubye kibaliya nze omukuba singa ku protectinga sources take it from me twagala kumanya muli mu kuspyinga ku bantu abantu tubabulye mangungu obudde bukyali kubanga ye wamwe mbade sitekangayo nnyo bigere kumanya kikigenda mu maaso lwaki wifi ezali ez'obusere kati mugabanga be lwaki temutugabira airtime lwaki temusala ku gundi ku data gundi mmwe bwobayo ng'oli mwana mu Uganda protecting abannayuganda banno egu company gwa South Africa gwa Museveni ya be basingamu emigabo bi company bya South Africa si bya bannayuganda protecting abamama bo ne batata bo abannayuganda baganda abo bannyoko ne baganda abo bobo osooka ku protectinga jangu tuwe information enamba yange eri +974 33 93 96 39 waliwo abantu olukwata enamba n'atandika okukwetonza si ye gwenzi njagala pastor gwe admin si ye gwe bannange yenze nange mbeerako mu biseera byange by'eddembe nga siri mulalu otegedde sebo omuntu omwagana nze njagala pastor si mukaka mu bwatyo sebo nange bw'osanga mu biseera byange by'eddembe mbeera muntu mukakamu ate mumwagala nkwate simu ngambe alo gwani akuba esimu yange nange bwe mbeera eyo nga siri wano mbeera muntu mulala eyo nvuddeyo kale waliwo ebintu bingi njagala kwebaza Mukama nyina olumu ekintu kye nayogerako wano nali mbuulira nenjogera byali biseera bya kalulu ka USA abo nga bagenda mu campaign oba bali mu campaign ne mbagamba nti Trump ali prophetic mu Bible njagala kuŋŋaanya gundi ya Trump njireete olunaku lumu bw'osoma mu kitabo kya Yokaana 13 John chapter 13 verse 12 I think verse 12 Yesu yanaaza abayigirizwa be ebigere Yesu yamala okunaaza abayigirizwa be ebigere n'ababuuza ekibuuzo nti ekyo kye mbakoze mukimanyi mumanyi kyekitegeeza yabagamba temutegedde kyenkoze Yesu n'abagamba temutegedde kyenkoze bannayuganda mumanyi ekyabaddewo nga Trump alayira Trump nga mumanyi Trump bye yakoze prophetically ngenda kuŋŋaanya ebintu bingi nnyo mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri ku bikwatagana ku Trump buli omu wooli weebaze Mukama ku lwa Trump bigwana kwetegereza kusengejja nakwe bingi nnyo ngenda bibayita naye mwebaze Mukama ku lwa Trump ne ba Museveni gye bali batuula obufofofo Museveni babadde bamanyi bagenda kutufugira mu COVID ebyekiwaanyi under World Health Organization waliwo gu concrete ogubadde gukutte ensi nga guyita mu gusajja gwe bayita Bill Gates World Health Organization wabaddewo amanya g'ekizikiza agali agakutte ensi eno mwebaze Mukama nange ngenda babuuza ekibuuzo Yesu kye yabuuza abayigirizwa mumanyi ekyabaddewo olunaku lw'eggulo tugenda bitunuulira mu mwoyo oyo Trump aliko obunnabbi buyitirivu nabagamba Trump yagenda n'atuukiriza obunnabbi obw'okujja Tel Aviv okuba capital city ya Isirayiri n'agize Yerusalemu kiri mu Bayibuli amaanyi concrete ebifo ebigulumivu bye tubadde tusomako ebibadde bikutte ensi eno yonna ebifo ebigulumivu eby'abannabbi bali be tubadde tusomangako wano byayiise mutunule nnyo mugenda kulaba strongholds tuzisomye kuba n'emirundi egiwera mwebaze Mukama ku lw'okuleeta Trump mugenda kuwulira
Ensene badde butikiddwa amaanyi ag'ekizikiza ng'ekulembeddwa abasiyazi yasookedde mu kibondo kyabwe wali n'adismantolinga buli kintu kyonna ate nga bitandikirawo okukola. Tugendagenda mu Bayibuli tujjeyo Trump oyo mujja kwewuunya. Trump ali mu bunnabbi obwa Bayibuli okutuukiriza ebirina okutuukirira. Muteeke waaga tugenda kujja waawo. Eyo mwanvuddeyo najja wano ne mbabuulira ne mbagamba nabagambyeko ennaku ezo ne mbabuulira ku bantu nazze ne mbabuulira ku bantu be bali mu kutendeka abantu be bali mu kutendeka okutemulira ku pikipiki. Waliwo abantu be bali mu kutendeka okutemulira ku pikipiki, naye tutandise tugenda kufuna emikwesesa aw'okuyita bwe tukwata omu y'anaatubuulira abalala. Kasa tufunako omu yajja otubuulira abalala. Baba kweka abamu balinga abapoliisi balinga abaki obiraba ebyo abo tutandise obuufu n'amannya gaabwe n'ebifaananyi byabwe nga bali mu civilian ngoyezi n'amannya gaabwe. Kati bwe tujja okwogera Pawulo yagamba twogera ebyo bye tumanyi bye twawulira ne bye twalaba. Petero Pawulo bye twalaba bye twawulira ne bye twalaba. So Munnayuganda wenna ng'oli eyo ng'olina information eyamba Uganda ogiddaabulula, mujje mutuwe information kuba tetusobola kubeera mu bitundu byonna omulundi gumu. Obusobozi tetunaba kubutuukaawo obutuuka eyo yonna, naye mumanye ebintu. Tewaliyo source ya information kusinga abantu, mumanye ebintu bingi. Bw'obeera eyo ng'olina information tutuukirire. Okitegedde? Kati ebisigadde tujja bisogola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale olwaleero waliwo politics aliwo wano omungi ennyo gwe njagala tugendemu. Bannayuganda muwulire nga twagala okusavayivinga okuwona n'okuwonya Uganda, tujjukire ebyaliwo, tutegeere ebiriwo, tumanye gye tulaga. Waliwo ebyabadde mu mawulire bye njagala tutandikireko wano. Oluvannyuma lwa poliisi okutta abantu, amawulire ag'ennaku zino kwegali nnyo, poliisi yagenda netta abantu 6 mu sekendisi 10 ng'emaze obbatta Akashia, simanyi Mawanda Road ne ku Total simanyi eri ku Kasasiro stage, wonna nga batta abantu. Naye babattira eri Kasasiro stage, babattira ku Mawanda Road, wabula bagamba babadde bagenda kubba banka eri ku Akashia Mall. Ekitali kituufu. Ne tuvaayo ne tukivumirira. Naye kankulage amawulire gajjo bwe gayogedde, nkulage ebyaliwo nga gaakabaawo. Kati tuddeyo kemabega ove wano ng'okitegedde. Poliisi yazze nejjeeyita n'egamba nti okusinziira abantu n'ensonga baagiwadde, bannayuganda baavumiridde nnyo poliisi olw'enkwata gye yakwatamu ensonga eno.
bw'obanga waliwo nga walaba ekyaliwo jangu ku poliisi kubanga poliisi egenda kunoonyereza ezuula ekituufu jangu eyewitness jangu oba eyewitness sibe bagamba jangu owe poliisi amawulire amatuufu walaba ki kaakati ng'oyagala okumanya kiki ekiddako kati tuddeyo kemabega mujjukira abantu be baayita Kayihura be yayita ku poliisi n'abagamba yalabye baalaba baategeera nti waliwo abaabalabye nga batakaweesi Kayihura n'agamba ba eyewitness abaalaba ekyaliwo mujje ekirabo kyakwasaako maanyi nga waliwo abaalaba ne bakwata ne vidiyo waliwo abasajja abaali bakanika emmotoka yafiira ku kkubo baali bagalaji eyo yali mu bitundu bye Kabowa ng'omusajja nannyini mmotoka nga gyakanikira nemufiirako eyo n'agireka ku kkubo n'asindika abaana bagende bagikanike bagijjeyo bagireete bali ku mmotoka bakanika bagalamiddeyo wansi amasasi ne gatandika ovuga ne balaba buli kimu ekyaliwo waliwo abaali mu nnyumba mu madirisa nga balaba abo abaana abalaba abaali bamakanika omutwe bagusanga mu Lwera poliisi yateekawo ekirabo omuntu ababuulira bye yalaba bonna abajulizi bonna babakwata ne babateeka mu safe house ekyengera feka tubajjukize kuba Mukama atuwadde ekisa tubaddewo kowa nebbanga eriwera siddene naye tubadde tugoberera bye twetise taata ye yaŋŋamba ngawire asiimwe byenda bye bisinga byendidde olwo nga nze njagala tugende omukube esasi mu mutwe taata naŋŋamba asiimwe byenda bye bisinga byendidde kati nange mbaddewo akaseera byenda bye bisinga byendidde wulire eggulire ly'eggulu okunoonyereza ku ngeri ab'ebyokwerinda gye battamu abavubuka 6 mu bitundu by'e Kamwokya nga bateeberezebwa okwenyigira mu bunyazi ayogerera poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke atukakasizza ng'abattibwa bonna bwe baalina emisango egy'enjawulo egyekuusa ku bubbi era nga baali baludde nga babawondera kyokka agamba nti okwemulugunya okuva mu bannayuganda ku nzira yaabwe kwe kubaleetedde okunoonyereza okuzuulira ddala ekitundu ekyaliwo nga tebannaba kuttibwa. Sabiti yawedde minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeno Kahindo Tafiire yalabikako eri akakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda ababaka ne bamuteeka ku nninga ku ngeri poliisi gy'ettamu abantu naddala abantu 6 abattibwa gye buvuddeko e Kamwokya nga bateeberezebwa okwenyigira mu bunyazi. I doubt, Mr. Chairman, whether nowadays it's possible and tenable for machete-wielding people to attack a bank. You do arrests, and I don't think that policemen are above the law. If there was an execution of Ugandans as we also, I think even before you inquire for a report administratively, there ought to be action through arrests. Who were the people responsible for this particular operation? Jeno Tafiire yanenya poliisi ku nzita y'ekika kino era n'alagira addumira poliisi Abbas Byakagaba okukola okunoonyereza okwamangu ku basirikale abaakola kino ko ne kyabasindiikiriza. Under no circumstances should a Ugandan be executed or killed when he is in handcuffs or unarmed. We are following processes and procedures, although the concern is how long is this going to take? It's going to take some bit of time, but action. Katonda ku lwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke abulidde bannamawulire nti batandise okwekenneenya engeri abantu bano gye battibwamu ekyatuusiza ne bannayuganda okwekengera engeri poliisi ekolamu emirimu gyayo. Twatwalidde amateeka si lwakuba nti baagala kikola engeri gye naye lwakkerere guidance era ne IGP yakinyonnyola mu parliament. Tugenda kugezaako okwekenneenya details z'operation eno ndoza kyeze zinatuwa ekifaananyi ekituufu then awo bwe tunacommunicatingira. Kyokono asabye abaaliwo ng'ababbi bano basindirirwa ebyasi okugenda bannyonnyola ebyaliwo kiyambeko mu kunoonyereza. Kyokolaba abantu ng'abo baveeyo bajje batuyambe mu kunoonyereza. Gezoveeyo mu kaseera kano tebasobola kusalawo nga basinziira ku ebyo bannayuganda bye boogera okuggyako nga bakoze okunoonyereza okw'ekikugu. Tugambye kunoonyereza kinga mu mwakirimu gye bayogedde ne tulaba mu mwate mudde ate munoonyereze ekituufu mu byo. So at the moment tujja kuba
tujja kuba tujula bitanaba kujja. Ono atubulidde nti ku bavubuka 6 battibwa kwaliko Amis Muhammad eyeyita Chemical, Sharif Lukwago, Michael Sebaka, Fahad Katongole eyali amanyiddwa nga Kawesi, Adam Tuyisabe abadde yeyita Innocent Tuyisabe ne Manreho Zake. Poliisi egamba basatu ku bano balina emisango egy'amaanyi ku poliisi ez'enjawulo nga gyonna gyekuusa ku bubbi. There is also Muzamiru Kamoga. Owulidde bagenda kikola lwakuba bannayuganda baleekaanye nnyo, si lwakuba baagala okugaba obwenkanya, naye ejjukira byali byakabaawo lwe byabaawo. Omwogezi wa poliisi yayogera ebigambo bino nga yeebaza nga agamba poliisi ekoze omulimu ogw'ettendo. Nabyo katubirabe. Abantu 6 bakubiddwa amasasi agabajje mu budde mu kibuga Kampala kawungezi ka leero. Abamu bakubiddwa ku ssundiro ly'amafuta erya Total okulinaana Acacia, abalala ku Mawanda Road. Abeerabiddeko n'agabo batubulidde nti abagenzi bazze bawunderwa abantu abadde mu ngoye eza bulijjo, era poliisi etubulidde nti abafudde babadde baliko olukwe olw'okubba banka emu mu kibuga. Tubageka tutamlenze medembe kwa Kashamol nga ntambula went omusajja najjana nabo yo omusajja kuba kubye sasi ngali okumpi ne boda alone boda atwende na mtuka kuna mgamba we yale wansi omusajja ne yale wansi wati na kwa abenganda zo yo mwala mu mukwetu omusajja akwase kokeza no genda yo wedde nze nkubulidde nze ogende yo itizoke namala natambula Abada abade byamalo bya poliisi ba. tofana mugasimula bya na kulungi ne face abati yabade mulaya nenga tetumula bya face so oli lwatuka kutira kulungi ndabye bamukubye nga ndaba ezo laba amukubye akute boda naye amugenda kona house okuba n'abasatu Ajibe ku pitch. Natu bakinga pawo. Atwagenze taona chikanga 2 nibo bakumula namuvira kemabeka. Namukwata namugamba webake wansi. Okitege. Naye aze kumukwata twali tunaye tetumumanyi. Namugamba webaka wansi ne yebaka. Namukubira wabiri. Namala natambula n'agenda. Natugwe towa mutachika 2 ngane wali wansi watinde wabalala banna. Kati we kikozi kibadde kye kimu kati omu azze ekabadde abala Total. Segera bintu ngebe webita. abatuganda banka ate mbuna abadde abala Total. Kujjawo bisumuze kati mu kujjawo bisumuze naye ne bamukwata ne bamutwala bamutese kabanga yakwasi ne bamutwala kati bali abadde eri omulala abadde kuki abadde ku boda n'omukyala naye ne bamukuba kati twafunye muwulire anti waliwo ekibinja ky'ababbi muwulire bulungi bano batera nnyo okuteega nga babaza okufuna amawulire anti waliwo client ya bank nga amaziba nga amaze okujjayo ssente mu banka ng'agenda batera nnyo okubateega n'okubabba kati ngeri twafunye amawulire ago anti bano ababbi bajja naffe ne tuteekateeka abasirikale baffe okubeera mu bulindaala okulaba nti bakola omulimu kati ebaddewo okuwanyinga okukuba amasasi mu ebifo 3 kisooka kibadde ku Total ngoyingira ku Total petrol station ne ku Kasasiro stage ne ku Mawanda Road. Abasirikale baffe awo ababadde mu kikwekwete ekyo bakoze omulimu gw'attendo. owulidde Amawulire amalala abasirikale baffe bakoze omulimu ogw'ettendo, kitegeeza poliisi eri in support. Kati bagenda kumutendera gwa kujjawo obujulizi. Sugumbiza omutwe ogendeyo mbuwalaba. Sugumbiza omutwe ogendeyo obannyonnyola embuwalaba bino na bino na bino. Nga poliisi omwogezi wa poliisi kyayogera yeba position ya poliisi. Twala omutwe onnyonnyole embuno walaba. Abantu bo tebakuba ku simu yange. abantu babiri labayo ebyaliwo nga Kawesa afudde. During his speech at the late AIGP Kawesi's home in Kulambiro, President Yoweri Museveni revealed that the police force had become a den of criminals. The president also accused police of conniving with suspects to threaten witnesses and instructed the IGP, Jim Kali Kayihura, to clean up his house. The
Bunagenda mu kimotoka n'apama. We are now being hurted by the police. Biyamulumira ku In mukolo. response, Acting Public Tasman Mugenyi has confirmed that the IGP has set up a special witness protection unit as a safety net for those who will provide vital information on the murder of Kawesi. Although it's not clear how many witnesses in the Kawesi murder have reported to police, Mugenyi told NTV that there are a number of them. Whatever they do, that's why now, if anything go wrong, we know where to start. The president also blamed police for failing to prosecute those suspected to be involved in a spate of murders, which have turned Kampala, once an oasis of peace, into a troubleshot. AIGP Mugenyi told NTV that the late Felix Kawesi and other officers were supposed to hold a meeting on Monday and come up with terms of reference and dates on when the police officers will be subjected to screening. Inspector General has directed and even Wamasuga Brown ezo zengamba busy. before Kawesi's Ndichi death, zamuloma. he had already directed us to carry out screening of the police force, and he had even told the late to inform the media about it. And very soon we are going to screen the security of the non-effective personnel Byakirawo. who may also include those with a criminal record. He confirmed the arrest of 2 suspects at the Uganda-Congo border, while other 3 were picked from Kampala and are being held at Special Investigations Unit in Chireka. For the good of our investigations, I request we don't diverge the names. It's not clear when the screening of the police will begin in order to weed out wrong elements who President Yoweri Museveni had earlier said have infiltrated the force. And as to whether these investigations into the murder of AIGP Felix Kawesi will lead to prosecution remains another matter. Sudhir Biarhanga, NTV. During his speech at the late AIGP Kawesi's home in Kulambiro, President Yoweri Museveni revealed that the police force had become a den of criminals. The president also accused police of conniving with suspects to threaten witnesses and instructed the IGP, General Kale Kayihura, to clean up his house. The people who are bringing the evidence, we are now being hurted by the police. In response, Acting Public Tasman Mugenyi. Kati polisi yebayita. Mugendeyo mujibulire bye mwalaba. Nga ekolagana n'abaziba emisango. Ne batiisa n'okubuza abajuliza ababa balabye. Eyo nnono yawe kuvadda. Nkugambye omusajja yagendayo okulaba, eyagendayo yalaba, eyagenda enaggulu. Ekyabamala enviri ku mutwe abasajja nga bakatuuka. Kubanga Kawesi gundi yalataddewo milioni 10 Kayihura. Okubasikiriza okujja. Bwe batuuka enaggulu. Ne boogera ne IGP batuuka ne bababuuza amagala nti twagala IGP ffe gwe twagala okulaba yennyini nga balina n'essimu. Nga balina n'essimu n'akatambi. Ne babagamba nti mulabe gundi nti nedda ffe twagala IGP. Ne babawa Kayihura yennyini. Ne boogera bagamba baali boogera nga bamunnyonnyola n'azibirizaako eriiso limu bw'ati n'ababuuza kana akatambi mwakagabyeko nti nedda. Temulina gwe mwakawadde nti n'abakwasa director omu nga amaze obba interrogatinga bulungi n'abakwasa director bamuyitani omusajja yaddukira ku nnyonyi yaani baali bamukwata ne bamuvubuka munyolo. He was a munyolo guy. Si Nixon agasirwa waliwo omusajja omulala agenda obbayitira director okumuba waabakoleko bannange nga yali kubase Kawesi. Abavubuka bwe baategerera nti kaweddemu. Breaking news, amagye gasazeeko King Saha. Kasita nabibagambye dda. Baloza, si Baloza, is very good. Baloza. Agenda obbakwasa Baloza bwati. Bannanga abasajja nga baamulabye nga y'omu ku bo ne bategeera nti kaweddemu. Ne batandika obbakola bati. Omutwe gwe bagulonda mu Lwera ku Masaka Road. Simanye ekiwuduwudu baakisangawa. Omwe yawonako yadduka n'ekibuga yakivaamu. Yaddayo azaalibwa mu bitundu by'e Budaadiri eyo. Simanyi Budaka. Yali yava Budaka n'addayo e Budaka. Kati mugeze mutwaleyo. Abatemula abantu babeera mu gavumenti. Era gavumenti esobola bakolako kubanga battira mu interest ya gavumenti. Bagenda okutandika okunoonyereza baba baagala kujjawo obujulizi. Alina obujulizi bw'obusirikire
ojja bbo wa gavumenti egenda okuddako very soon. Owulire kyokugamba? Nayo nayo nvuddeyo. Kubanga ebintu tulina bingi. Ekyo nkimaze. Kenya has confirmed that the IGP has set up a Mulire gulire lino. Bulijjo tubagamba mulowooza tulimba. Tubabulidde ebintu bingi naye nga temuwulira. Nga mugamba mbuffe tuleeta propaganda. Ekirungi bwe mutuuka okulumwa n'okubonaabona n'okukaaba mwemwe mukaaba. Wulire gulire lino litaliiko kakwakkulizo. Muwulire bulungi. Ati ebyonga tubitadde ku bbali bo ab'ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ebuyikwe beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abalwadde b'ensimbu ogweyongera naddala mu baana abato. Abasawo bagamba nti obulwadde buno okusinga bukosa nnyo abaana abazaalibwa nga bakooye ekibaviirako okufuna omusujja gw'okubwongo. Tukitegedde nti omwaka oguwedde gwokka disitulikiti yafuna abalwadde b'ensimbu 1829. Omusasi waffe kabitumalyeyo. Mashabina kayandike mutuze ku kyalo Tongolo mu Gombolola y'Ennyinga mu disitulikiti y'Ebuyikwe muzadde w'abaana basatu wabula babiri ku bo balina endwadde y'ensimbu eyasibuka ku musujja gw'okubwongo. Kayandeke atubulidde nti mu kaseera k'okuzaala omwana we asooka abasawo bamugamba nti yakoowa nnyo okuva ku olwo yatandika okukonziba n'okwesika embeera gy'awangadde nayo n'okutuusa olwaleero. Yazaalibwa kale yali mukoowu nnyo n'atandikirawo n'agonda akati myaka 5 n'emyezi 9 tambula talinaba. Yalowooza nti n'akomaawo ne ku mwana we owokubiri embeera ye yamulumba ono yatandika okwesika nga wa myezi 6 nakati embeera eno gy'awangaaliddemu. Naye yatandikira ku myezi 6 naye atandikiddeawo kugozimba buli lunaku mulwadde kale naye era embeera ze zezimunooli. Ekyennaku mukazi wattu ono Pawulo amanya nti abaana bazaala bafuna obulwadde bw'ensimbu ye n'amwetegula nga kaka nabonabona yekka okukuza abaana bano. Zeno wange yangamba ye talina abaana balinga bange era kati abaana bange buli kimu sikyalina wadde kikumirwa abaana kati ate ye mukama ate n'ayongera omulala. Kayendeke tali yekka ne David Semakula mutuuze ku kyalo Kikondo mu Buyikwe naye ayita mu kusoomooza kwe kumu. Ku myezi 6 omwana we yalumbibwa omusujja guno ogw'okubwongo okukakkana ng'atandise okwesika. Mwemala emyezi 6 mama n'agamba nti omwana ono ng'atandika okukula myezi 6 nga tatula otwala okutegeera nti omwana ki omwana waffe akolemu awo ntandika okutambulako mu malwaliro okutambulako mu malwaliro twagenda Nalufeenya natugamba nti yeetaaga practice tutandikira awo kati twali mu bwengera esente etutuula. Dr. Emmanuel Yawe ngono omusawo ku Castan Care International erisangibwa ku kyalo Buziika mu disitulikiti y'Ennyinga atuwulidde ebimu ku bireetera endwadde eno okwegirisiza ennyo mu baana b'e Buyikwe. Asembi okukolebwa era gatevipsi eno eva ku bujama oba ku bukyafu. Omuntu akutte kyakutte akutte ku bubita nabyo mu ngalo agenza alidde akawuka olukafuna kagenda ku bwongo. Epilepsy gwe musujja ogutawanya obwongo. Embeera eno yawaliriza ab'ebyobulamu okutegeka olusiisira ku kyalo Ttongolo mu division y'Ennyinga mu Buyikwe okutuukirira abaana abalina obulwadde buno naye nga tebeeyinza. Omubaka omukyalo wa Buyikwe Diana Mutasingwa abulidde abakyala nti bagwana bajjumbira okuzaalira mu malwaliro ag'ekizungu kono okwewala okwesiga eddagala ly'ekinnansi nga bali muto kuba kizuuze labakikirira Buyikwe wulira ensimbu eva mu antinento owulira omusisi akola ku by'ebibalo mu Buyikwe atubuulidde nti mu 2021 nga disitulikiti bafuna abalwadde 18,200 laba omunyarwanda bwakikirira Buyikwe omwendo guno mu myaka 2 gwakka nga mu 2022 bali 15,000 mu 16 ate mu 2023 bafuna abalwadde 13,306 kyokka omwaka oguwedde 2024 omuwendo gwazeeyo waggulu nga bafunye abalwadde b'ensimbu 1,829. Bwe nali mbabuulira akabano nabagamba ebigambo bino nabagamba vidiyo zange mujja zimiranga mpeke wanudde. Nabagamba bwe wabaayo abali wano nga bali ku content nze siri mu content olunaku lujja ku kyangu olina okuzimira 3 times 4 ojja kuzimira 3 times 2 edde nga olunaku olina okulaba vidiyo zange 6. Ebuyikwe omwaka gwokka oguwedde abaana abalina ensimbu 1829 bonna balina ensimbu. Ebyo biri mu biweke bye mumira antinento
akabano kamakinga sure nti kakuleetera ebizibu mu nyumba yo ebirabika okubeera nakyo disaster oba ebirabika okuba nti Katonda oyongere okusaba ennyo osibe osabe ojjanjabe otunde ku ttaka saaba wa episodes z'ebyobugagga ebiri mu buyukwe mujja kakasa Omunyarwanda abagamba mwettanire antinento era muzaalire mu ddwaliro muve mu malwaliro ga gavumenti bwe kiba si kyekyo okuzaala tusoke tukuyimirize bw'oba tosobola kuzaala tosobola kutwala mukazi wo mu malwaliro ageesirika aga private ng'ogeesiga nti lino lyagundi ofune dokita wo okitegedde nga tosobola kugemerayo mwana wo tosobola kujjanjabirayo mwana wo tosobola kujjanjabirayo mukyala wo puliizi mwesonyiwa amalwaliro ga gavumenti omwaka guno akabano tugenda tukawezezaamu emyaka 2 kati akabano tukamazeemu emyaka ebiri nga twogera kabano myaka egi nga tubagamba mwesonyiwa ebigundi bya basoka kubuuza gwani obeerawa oyina abaana bameka ono mwana wo waakumeka ku bibuuzo bye bakubuuziza kwe bajja eddagala lye bakuwa kyemugamba mu Uganda yonna buyukwe yesinga obukyafu bateekwa otteekawo ogubozibozi mbwe ensimbu eva ku bukyafu bw'okwata ku bikyafu n'owa omwana oba n'okwata ku mwana mbw'akawuka bwe kagenda ku bwongo ne kaleeta ensimbu bakulimba akabano kabakola ebintu kakati n'obeera gwe oyina omwana wo ensimbu mulirwanaawo alina ow'ensimbu mulirwanaawo alina ow'ensimbu mujjanjabye biganye nga agula ettaka ajja nga mwenna mumuguza nga gw'omuguza ye tagaana obadde yagala miliyoni 10 ng'akuwa 10 n'ezi nga ne mulirwana amuguza nga ne mulirwana amuguza buyukwe atudde ku bya bugagga saabibagambadde ebintu ebyo nze mbabuuza mu malwaliro gye mugenda okunywera amadagala mulaba y'Abanyarwanda wali osanzeeko Omunyarwanda mulayiniza mwezo ng'Abanyarwanda bali mulayiniza mwezo bali mu kufuna ddagala ery'obwereere ekawaala temuli mu Banyarwanda wali osanzeeko Abanyarwanda mulayini yammwe gye mugendamu eya gavumenti mu Museveni tuyambe nabagamba Abanyarwanda bali ku habo bayina omukyalo wa habo nabawa n'ennamba zaabwe bamuyita Mama Neza maama omulungi ali ku Container Village samugagamba alina eddagala lya buli kika ate bamuweera obujulizi eddagala lye liwonya era bw'ogendayo ogula eddagala lyakubuuza ani akuwadde ennamba ani akulagiridde wano kyaliko si kutunda ddagala bw'aliguza abantu ddagala lyabwe lya munda olina omumubuulira ani akuwadde ennamba eyo wabula mmwe ebyahabo mwabivaamu bya sitaani mugenda mu Antinento mujja zaala nnyo abasimbu mugenda zaala nnyo abasimbu gwe mutaakyuse magezi gammwe okubeera amajja ne mumanya omulabe wammwe yaani mukyazaala nnyo abasimbu ate ffe abasajja tetuzaala baana basimbu kasi tozaala omusimbu asooka n'owookubiri nga nze ntema mujagamba mujagamba nti nina omutima omubi ati ebyo nga tubitadde ku bbali bo ab'ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ebuyikwe beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abalwadde b'ensimbu ogweyongera naddala mu baana abato abasawo bagamba nti obulwadde buno okusinga bukosa nnyo abaana abazaalibwa nga bakooye ekibaviirako okufuna mukyazaala nnyo bakataaha tukitegedde nti omwaka oguwedde gwokka disitulikiti yafuna abalwadde b'ensimbu 229 mugenda zaala bakamuseveni simbwe mukuba n'anyampa Mashabina Kayandeke mutuuze ku kyalo Tongolo mu Gombola Ennyinga mu disitulikiti y'Ebuyikwe muzadde w'abaana basatu wabula babiri ku bo balina endwadde y'ensimbu eyasibuka ku musujja gw'okubwongo Kayandeke atubulidde nti mu kaseera k'okuzaala omwana we asooka abasawo bamugamba nti yakoowa nnyo okuva ku olwo yatandika okukonziba n'okwesika embeera gy'awangadde nayo n'okutuusa olwaleero yazaalibwa kale yali mukoowu nnyo
wewe kwase mbuno yali mukowulire olowooza ye asosokowa nze nakoyera ennaku 3 n'embiva nako nze nga siri musimbu nakoyera ennaku ezi 3 nfulumizaako bitundu nze nga sagwa nsimbu tumanyira wano ng'omusoose okuzaala abakowu buno bakowa nnyo ne bagwa ensimbu mukazi watono Pawulo amanya nti abaana bazaala bafuna obulwadde bw'ensimbu ye n'amwetegula nga kaka nabonabona yekka okukuza abaana bano tetuba twatemye dda tetuba twatemye ne bwe mbaze sibaawo natemye naye simukama obwo busiru simukama mukama tomwesibaako ku myezi 6 omwana we yalumbibwa omusujja guno ogw'okubongo okukakkana nga atandise okwesika mbu mukama omwana waffe akulemu amutandika okutambula ku malwaliro bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya Koseya 4:6 isn't it? Abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya abeebuye kwe mugudde ensimbu lwakubulwa kumanya ate nga tubabuulira tebakikulimba mbu kukoowa nze namala ennaku 3 nga nfulumiza omukono n'okugulu nembiva nako neneetulirawo mu kifo kimu nensirika bakole bye beetaaga bwe bamala bambuulire ani ono professor no ku TikTok naatera okugamba mbu obadde okimanyi nti no ijjo yagamba obadde okimanyi mbuleke Victoria ejjudde amazzi inze gune nako yagamba mbu ye yali agenda kuzaalibwa mu America n'agaana n'abagamba nedda nasooka n'agaana n'agamba bazadde benze temunzaalira mu America njagala kuzaalibwa Uganda naye nange nasooka bwe twakaya n'ennyonyi tukayana n'embivaako bo bamalirize bye bamaliriza bambuulire nakwezi nga neesirikidde mbawulira nakwezi ne bamujje wajjajja ne bamuddusa ne bamutwala ebuwama ne bagamba nedda tetumusobola naye ate obudde bugenze embeera sinungi ne buca ne bamuddusa egombe okutuuka egombe nga amasanyalaze tegaliiko awo nawo n'asulawo ne bamukatenkera ne bamukomyawo okukubowa nebuwama ne bamufunira bbaasi nemutwala mulago w'e Masaka nga ndi awo nsirise bakole bo be bakola bwe bamala bambuulire nga saagwa nsimbu nedda nga saagwa nsimbu Ebeni yatuuka okuzaalibwa ensumbi neyabika bwe he omwana agana ofuluma wowe bagenda omuteeka mu sikaani nga omwana akalidde fluidi temuli naaka omwana agenda kufa ne bamuyingiza theater ne bamusala Ebeni nga tagwa nsimbu mmwe ekibabonyabonya bya bugagga byammwe eby'omutaka mu buyikwe buli kitundu ayina bwakinyiga waliwo abakantu ako nakalaba mweno mmwe omusaaga wamanka yina nkajjukidde we nakatadde labayo wano laba ekiri ekasese mbuno Samu Lutwama laba Lutwama laba omusajja abonabona ennyo laba abasajja batubetera nabo abasajja abakonje batubanyabanyeza nnyo ensi yaffe gye tuzaalibwa mu kasese ulira tekisibuka ulira myaka mingi ensi yaffe bagitunyazeeko laba kabali babitwaza amaanyi laba ebitundu byonna bamaze okubitwala tusigadde awo tetukalina bwe tuli tulajjania gavumenti gavumenti twagirajjanira gavumenti netuteeka mu mutima laba Lutwama naye Lutwama naye olimba gavumenti netujja mu paaka netuteeka amataka owulidde gavumenti yabawa amataka Lutwama naye olimba ulira Lutwama laba Lutwama ulira ebintu byaffe babitematemye laba Lutwama mbu musongola omusongola faana bwato oli musongola gwe laba Lutwama naye onyuma ejjambi yagwe laba senga naye babookerayo laba abo Museveni ne Janet be babatwalayo ne babawa amataka kati agamba mbu abakonjo
beba ettaka lyabwe naye bannaye Banyarwanda mbulutwama buli kitundu Museveni akinyiga bwakyo kati mwabe abebuyuko yabayiyirize ensimbu temukuba ku simu yange temukuba ku simu yange mu mubeereyo musirike temukuba ku simu yange muke muba mukola mugende mwekomeke mu ddwaliro lya gavumenti munywe eddagala mugende munywe eddagala nze siri wano kuwolereza Abanyarwanda bano ku platform yange admin akantu ako kasale mu kajjeko nze siri wano kujulira Abanyarwanda kajjeko saagala wano mbwa abakonjo bebajja ne batwala ettaka ly'Abanyarwanda naye gwe Munyarwanda gwe lyeriise erimu senga bakufumita ekiti mu liiso lino eddala lino liraba lino anti oyina limu ne lino ne balifumitamu oguti gavumenti yabawa ettaka mu paaka mbulutwama buyenze lutwama saamwe simanyi lutwama oli kaliibwengo embwa zikakwanga tugeze mugulire eddala eritaliko kakwakulizo owulire lirino Omalala NTV akawungezi gekuletedde abatuuze abasimatuka okuyigulukuka kw'ettaka ebulambuli mu kaseera kano nga bawangalira mu nkambi y'e Bunambutye bagamba nti gavumenti ekandaliridde mu ky'okubawa ettaka ew'okusengukira nga bwe yabasuubiza. Bagamba nti bawangadde mu nkambi eno okuva mu Novemba mu mwaka oguwedde nga basuubira nti gavumenti ekola ku nsonga zaabwe kyokka ne bujje buli eno tewannaba kubaawo kikolebwa. Beeraliikirivu ku byenjigiriza by'abaana baabwe naddala mu kiseera kino ng'olusoma olusooka lusemberedde okutandika. Oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka n'ebika ebyalo bina mu ggombolola y'Obuluganya ebulambuli gavumenti yakaka abatuuze bonna abali mu kitundu kino okusenguka ne babawa obuudamu mu ggombolola y'Obulambukye. Mu kifo kino abatuuze bano okuli abaana abasajja n'abakyala bwe bawangalira okuva nga 27 Novemba w'omwaka oguwedde nga bwe balinda gavumenti okubalaga ebifo we balina kusengukira batandika obulamu obujja. Kati leero tuzze mu ggombolola y'Obulambukye okulaba engeri abantu bano kye bawangalidde mu nkambi eno. Bano mu kaseera kano wandigambye nti bamanyiira embeera anti bakeera kutuula mu kibangirizi ekyabaweebwa mu kaddeke ky'emisana ne basimba ennyiriri ng'abaana b'amasomero okufuna ekyokulya na n'enkya bwe batyo ng'eno y'embeera gye babaddemu kati emyezi egigenda okuwera 2. Bano batubulidde nti mu kitundu kyabwe kaakano kabakadde kakusambula bwe balinda okusiga kyokka ebyobutaba na ttaka bwe balimira kibatadde mu kadde akazibu ddala nga balinga abatali mu kifo gye bazaalwa. Sizoni etandise ate nga tebana bakulaga ettaka tetumanyi we tugenda kubeera tetumanyi we tugenda kulima batuweeko awantu we tugenda okulima abo obuyumba wadde butenti wenyini batongereyo. Bangi ku bano balina abaana bagamba nti mu kaseera kano ng'okusoma kusemberedde abaabwe bandibulawo okusomera kubanga n'ekitundu mwe bali temuli ssomero lya siniya. Amasomero gaago bagenda kutandika naye kati wano we tuli twakukuŋŋaana ku ssomero tetumanyi abaana baffe bagenda kusomera wa. Tumaze obudde bungi naye tetegeera n'okusoma kw'abaana baffe banaasoma batya. Ebyokulya bagamba nti byakubapimirako ate nga n'emmere bakyusa bbalirirwe kale nga kino kituuse okukozi by'abaana baabwe. Kati bano baagala gavumenti eyanguye enteekateeka z'okubawa ettaka eyabasuubiza olwo batandika okwekulaakulanya mu kifo ky'okubakuumira mu nkambi eno awatali ssuubi. Twagala tulyoke tubabeerere engeri y'okulabirira abaana bano baleke kutambula ne batambula wakati tusulanga abasajja abamama bali eno abaana batambula tetumanyi we bagenda tetumanyi we basula. Kinajjukirwa nti bano baalina buli omu okuliyirirwa obukadde 17 bwe bayikaze ettaka 2 buli maka batandika obulamu obujja awatali kudda gye baasenguka kyokka na kaakano omulimu guno tegutandikanga. Kale kakati ebyonga every day I need a brood of Jesus because he is a good because he is a good every day I need a brood of Jesus. Nababuuza olaba kikolebwa ku muti omubisi naye ate mwabebuluganya emiti emikalu. Olaba Museveni yakikola ekiteezi
mu Kampala wakati population nene bali civilized kisobola okuspakolinga ekintu awo Museveni yakikola n'abateeka mu tent n'abasibirawo n'abammesente ab'ebulugonya ne mugamba mbu oyo mwana alimba wamma tugende simanyi buli omu obukadde 17 simanyi mbu neyiika 2 n'abagamba scavenger zino 2 kasito oziraba dduka n'abagamba zino scavenger 2 bw'oziraba dduka every day. Valinyo annual Katamba ate ye minister omubezi avunanyizibwa kubikuwa byali byakagwawo alabudde abakulembeze b'e Bugisu obuteetantala kulemesa nteekateeka za gavumenti ez'okusengula abantu abawangalira mu nsozi ez'olusozi Elgon. Minisita ng'ali wamu ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okwogera bino babadde basinkanye abakulembeze okuva mu district za Bugisu mu kibuga Mbale okwongera okwegeyaamu engeri y'okukwatamu ensonga zino. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja kati akutte olunaku olwokusatu ng'amakanda agasimbe ku bbendobendo ly'e Bugisu gavumenti egenda okusengulamu abantu okubaja mu bifo ebigambibwa nti bya bulabe olw'ettaka erinza okubumbuluka akadde konna nga bwe gwali gye buvuddeko ebulugunya mu disitulikiti y'e Bulambuli. Gavumenti efulumizza ensimbi obuwumbi b'eza Uganda 50 ezigenda okukozesebwa okugula ettaka wamu n'okuliyirira abantu nga buli maka gaakufuna obukadde bw'ensimbi za Uganda 10. He directed Minister of Finance to provide 50 billion to the office of the Prime Minister to do this. He said enough is enough. We cannot lose lives when we are dilly-dallying, when we are government. Yes. Toka mukuba kulembeze bagamba sente obukadde 10 zimala bogeraganya ku by'obugagga bebalina ku ttaka lino gamba you're very clear. But looking at 10 million to help shift a person to start life, you should also look at that. Don't get to acres. Look for where to go. See, don't get money, leave. Go. Yes. What you going to do? Don't leave, die. Yes. This is the reason why we have delayed to relocate our people. And it is still coming up now. Yes. No. Abatudutu wa Ssaabaminisita yes, they should leave because we have the money. Abamu ku batuuze abaagobwa mu lutabazi lwa Lubigi baagali tewali muntu agenda kuyimiriza nteekateeka za gavumenti okusigala mu kitundu kino. Mwenda mugenda ebulugunya tewali kubanga billions 50 billions gavumenti ezifulumiza nga enchuko yaguddewo leero gavumenti nefulumya sente leero ez'okubasasula leero bwali bulimba bwe kiba kituufu bamanye ekyabumbulula ettaka kitegeeza baali beteekeddwa okubumbuluka kw'ettaka. Waliwo akavidiyo ke nabalaga wano ne mbabuuza ku tekinologi oyo mukakasa ettaka eryo libumbulukuka naturale ne kwamini lyabumbulukuka ne kwobote lyabumbulukuka lwaki libumbulukuka kati kiki ekiri awo? Nalabyeko abantu b'Ekweni simanyi 20 district nga baselebratinga mbu babakolera oluguudo era ebitundu byabwe bitandise okulaakulana. Simanyi mbu luli beetooloolanga Kenya okugenda mu Toyi mbu bw'oba olina Toyi ngeri eri ng'osooka ne weetooloola n'ogenda e Kenya n'ovuga mayiro 2 n'okomawo mu Toyi. Olwo oluguudo baaluteekawo okutambuza bya bugagga byabwe si lwammwe. Nabadde nina odwogerako naye lwakuba mbeera n'ebintu bingi ate ennaku ezo wabaddewo Mpuuga ne Segirinya nga Segirinya alwana nga nnyina omuwa space alwane. Najja wano ne mbagamba bannayuganda kati awo nsimbye wakati wembadde ne mbagamba bannayuganda mutuyambe buli awabeera akazindaalo Mpuuga mumuwa akazindaalo ne mugamba era gwe pastor wagira Mpuuga ali mu kuba president gw'ogamba bamuwa akazindaalo ne mbagamba bane muwe Mpuuga akazindaalo Mpuuga ne mumuwa akazindaalo. Aleka nsooke nvuga namwe tusooke tugenda ate erituulire ku byavudde mu kulonda munaye Mpuuga nga tetumuwa akazindaalo. Mpuuga twakitegeeza nannyini kyalo yakutegeeza gwe nannyini buli kimu kikyo sina lutalo lwenwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira kyo ekitaliwo nze nabwe balaga
Bani abantu balamumuli bazira. Banaye nabagamba ampuga mu muwaka zinga ne mugamba n'okagira ampuga. Obirabye? Komaawo. Nali n'empuga twasooka Masaka. Mpuga nangamba tusooke Masaka omubalage ne mutwale Masaka nalinze mpuga ne Kyagula nga tutambuza Kyagula. Wamabe wamasinze namubalaga bwe twave ebuwama ne tugende Masaka bannange mweganye mpuga ya mubalaga ne bannange mukama mpuga mu muwaka zindalo buli watuuka. BBS ne CBS mpuga mu muwaka nabagamba mu muwe program ezi abereko kumacha kumwasuze mutya kalisoliso abereka kawungezi mu Kalasa Mayanzi aberewo mu Kalasa Mayanzi emisana na kawungezi mu Kasenda Bazana aberewo program ezi mpuga mu muwaka zindalo. Twakitegeeza nanyi ni kyalo yakutegeeza. Bani akasajja kaagala ebitibwa gwe nanyi kyalo ekyo. Gwe nanyi ni Masaka. Muto wange Kyagulani. Ne basirika. Nalira kye kitaliwo. Nze namubalaga. Awo. Neda. Sira rutalo. Enwanaye. Nabagamba nembagamba Kyagulanyi oyo twamusembera nga mubiri gwa Kristo. Buli mu nyumba mwali. Mu maje gyali, gyota musuubira gyali. Yesu yakikola n'abawa ne balya n'abagamba ogwo mulidde mubiri gwange n'okunywa munywedde musaayi gwange. Naye ekyo mukikola nga bulijjo okunzijukira. Mwe mulowooza muba mulidde Ukaristiya simanyi munywedde vinyo. Sengamba de mukyala yo mukyala bwe kimusuka kakuba kaso mukyala gamba ng'omanya ennaku y'abakyalirwa maabe ennaku ng'omanya ekyo ekintu kisusse naye lwakubanze ndi musajja sijja kugenda eyo tuzeeyo waliwe tubadde nzijukirawo nze serabira. Nabagamba Lilian aba ne Nabbanja mubakwatire mu Bugisu mubasale embalu ne mugaana. Kati kumwembya ani akaaba mwali mwino kwata Nabbanja ne mumusala Nabbanja mwandi mukomodde senga mwakomola Nabbanja kwolu senga muli bulungi nemba jukiza nabajukiza onaku Nabbanja bwe yagende Kasese nabagamba ebijanjalo birimu amayinja mubizeeyo nedda ekirungi nyina helicopter kangende nkomewo mu nninde n'olwaliro bakyalinda Nabbanja. Juzi omuzira gwakuba abantu b'e Masaka mu mwezi gw'omunaana omuzira empewo ne basulira ebitu neyonoona ennimiro zaabwe e Masaka awo ne bagamba gavumenti tuyambe wamma biki era Nabbanja yagendayo mpuga n'agenda n'alamba nagamba nze kakati nze mu gavumenti ndi wakabi ngenda balekera ebintu okuva mu gw'omunaana simanyi tetulina kyetulya gavumenti etuwa emmere kakati gavumenti tetumanyi gyetugenda kujja nsigo. Juzi mu gwe12 awo guno oguwedde ennaku z'omwezi zabadde nga mu 18 abaasaba obuyambi mu gw'omunaana babatwaliddeyo kiro y'ebijanjalo 2 nebadaye mukama mwina gavumenti. Olumu tetubasekerera lwa nsonga ndala fe abantu abategeera Museveni ne tumulwanyisa ne tumwejjamu ne tutegeera amazima n'ebitutuukako tumanyi bwe wabaawo bitutuukako nga tumanyi bitutuukako nga tumanyi nga okitegedde nga bwe kituukawo omanya nti natomedde. Nagamba maama Ebeni kwogeza n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti kwogeza n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti ng'ogenze kunywa ddagala ojja kundaba anti buli bengendayo anja kati sente nkugambye kwogeza n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti ojja kundaba ng'ebyo byenneewala kunzalira mwana wa nsimbu ebyo. Kati mu abasajja abamu ofunyisiza omwana wa munno olubuto omugamba maama ekawala wali ekawala siri abwerere kati gwe kikugwako nga bakuzalidde ow'ensimbu todduka kuba gwe wamusindika ekawala beerawo
beera wo kubago wamusindike kawala mudduke bwoba wamuweza okugenda mundu nomugamba gende wa Dr. Gundi bwagana nazifisa nagende kawala bwazaala omusimbu duke emisinde totunula amabega ne saati gireke gwegendera wo nga bwoli ojja kugula saati endala kati fe abantu abategeera Museveni byatukola ne bwaba tukoze ekintu era omanya nti kasajja kankwasizza naye wano wenasiza gadi kati ebitu kubanga abaganda bagamba nti ekijjo omanyi kinyaga bitono naye mwe kyekivudde kinyaga ebingi ndowooza temukimanyi oba mukimanyi ne musirika nabagamba mukwate nabbanja mu musale embalu ogwo omwaka gwe tubaddemu 2024 gubadde gwa mbalu tewali kwekwasa mbu guno omwaka simanyi gwa odd number tubaddemu even number mwaka gwa mbalu ne mbagamba mukwate nabbanja mu musale mumuddize ani Musafiri mumudize nga nabbanja wa bibajjo mwagana kati simwe mukaba yagamba tewali agenda kutuula mu nteekateeka za gavumenti okutaasa abantu sente zafulumye dda kati ate abali eri bagamba sente tebalabako yadde sebo batandika n'okunegotiatinga mbu obukadde 10 naawe buno obukadde 10 bwoleze ne mbabuuza bwe weebuli bwe twongere bukadde 10 ofunirako yika 2 ez'ettaka yika 2 ofunirako yika 2 kitegeeza oli mu bukadde 7 kati bunne 10 kutandikirako ate waliyo n'ennyumba ngagamba tewali bantu kuyimirira mu nteekateeka ya gavumenti kati ate abantu bamaze otuukayo gavumenti yeyimiridde mu nteekateeka yaayo twabagamba tutya yalwa kisigenda mu kigambo bino mbireke ndowooza bino mbireke Besigye siza kuba nga sogedde ku Besigye sitanti za Besigye ne Museveni opposition ya Museveni enkadde ne Museveni sitanti zaabwe ziganye okwata Besigye yawambiddwa mu ggwanga lya Kenya ne bamukomyawo nga tulaba amaaso n'amabega n'abamukomezaawo tabamanyi era Besigye agambye ekirungi tebaamukubye yatuuse naye bwe twageddeko ne byanyuma agambye byanyuma mu bigambo byagambye bwati baamukubye bamuyisiza bubi arumizibwa omubiri gwonna ni gumuruma naye nga yagamba tebaamukubako byanyuma n'agamba baamukubye n'ensirika eyo sitanti n'egaana okukwata kakati mubadde mukyasaga Martha Karua kaatuuka wano Uganda egenda kwaka omuliro Martha Karua najja bamuganye naye senga bamukkiriza mujja kumulaba nga awoleza ku buyungo olwo Martha Karua bw'abajja atambulira ku buyungo ng'ayingira mu kkooti ate bw'atuuka wali afuuka ekiyenje ne bamukkiriza byonna ne bigaana ko mutabani okke Besigye ngenda kusalako omutwe Besigye ngenda kusalako omutwe ngenda kukuta simanyi kulwokumeka era munange era ne Lord Mayor agambye munange omuti bagusimbye omutimbo bagusimbye eggulu bagenda muteeka ku firing squad bamukuba amasasi nemwe bannayuganda mutudde bannayuganda kye bakiganye kiki ekiddako bannayuganda musituke Besigye bamuganye okulya emmere eve bweru wekkomera tubali tumutwalira emmere naye kakati baganye naye Besigye agenda kuhanga strike bannange temutuula Besigye agenda kufa afe Besigye agambye agenda kuva ku mmere okutwala emyezi 3 Besigye va ku mmere nze njala ennume niba Uganda tebane oba kyakabira ebintu tutegeeramu bimu na bimu bane bino byo twabitegeera Museveni ayagala landire ku Besigye n'empuga kakati mbuno olwaleero mubadde mukyasaga olwaleero mpuga ne Democratic Alliance basisinkanya Oboya Mulyati ne bakola endagaano bino si byakusaaga era ne bateesa ne kunongosereza leero babadde mu ofiisi ya mpuga era mu bino bimu byabogedde bakanyiza bwe bati Uganda ne tusirika mmwe basajja mmwe ate mmwe tubamanye mmwe naye Besigye genda muhanga strike nze njala ennume enfe ate bannayuganda temutuula mujjukire omusajja ono ayinza okugaana emmere ate mujjukire ne Museveni ayagala mutta amutte mwatusuubiza Martha Karua ne tulinda Martha Karua ne tusooka tupostinga free Martha Karua era bannaye give her za papers za license bannange ate amala ogifuna nedda ate bannange kiza Aaron kiza no nedda Martha Karua waali Martha Karua akwata ebisumuluzo gulira Besigye adde ewaka mmwe basajja mmwe byonna bye munaakola mu bikole ffe tuli walala peegi zammwe ezo twazivaako obusirusiru wammwe tubutambulidemu emyaka 39 gimala
tetukyabagoberera bwe muba temutugoberedde mukwate eryammwe naffe tukwate eryaffe mukwate ate mukyaswala mukwate eryammwe naffe tukwate eryaffe tetugenda bagoberera Masakaluwa waali mwatugamba temutwetaaga mwetaaga Masakaluwa naffe ne tulwana Masakaluwa najja ne tulwana afune empapula nazifuna kati Besigye wamakola bwoti toddamu kulya mmere nze nfe kubanga obadde oli oteeka mu lubuto lwange omanyi mutumanyira manyira sitanti ziganye baleta sitanti ku sitanti era bannange temutuula kubanga ku Heroes Day kubagambye okumuhanginga bamuhanginge balwa nawo Besigye balwawo mutta ena Museveni walwawo okutta Besigye mutte leero bw'oba osobola mutte eggulo bw'oba osobola muzzaayo eggulo mutte eggulo muzeeyo eggulo lw'oba omutta ffe temutumanyiira mbuno baagala mbu nabo tubalowoozeeko mbu batwale amawulire kakati FDC era Lukwago mu bigambo byagambye wali Lukwago ekibuga kiwunya kiwomogosa ebituli simanyi biki ffe tulina Kapere nze natidde Kapere najja olunaku lumu najjawo embozi ya Benzi ebadde hiiti mbadde nina hiiti ya Benzi bannayi naye kati ntya n'okujogera oba kati ngitandikirewa oli yabadde mu nnyonyi sabo yatulaze n'atugamba mulaba kati ennyonyi mulaba wansi kati wali olengera wali we nasuze teba naye Kapere awo siwo twasuzaawo kati olaba Kapere wakubye hiiti yange n'okamala naye nkulaba Kapere yabadde ng'eggwekerera weti nga njagala kukomawo ate Mama Trump simemba Mama Trump n'amuwahaga simanya amuleetedde ebimuli simanyi biki mayidde yodde awadde naye Kapere weefuge bw'oba muyodde totula ku mayidde tugenze mu kigambo Bannayuganda tukkiririze mu Katonda waffe naffe twekkiririzemu Bannayuganda olunaku lwe munekkiririzaamu ne mukkiririza ne mu Katonda wammwe mujja kujjawo byonna ebiri mu maaso gammwe bye mubadde mulabanga ebizibu Mukama jangu okosomesa oyigirize batabani bone bawalabo mu linnya lya Yesu nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ne mu kubatosaanira mu linnya lya Yesu amiina ngenda kubuulira ebyawandiikibwa 3 mu dakiika 10 tuve wano olunaku lwe lunaaca ne twekkiririzaamu ne tukkiririza mu Katonda waffe Katonda wa Uganda Katonda wa bajjajjaffe ne tumukkiririzaamu lwe lunaku ekitukutte lwe kirita ekintu ekyatukwata kyasooka kutujjako Katonda waffe ekintu ekyatuseeseetula ne kiseeseetula ne Katonda waffe kuba Katonda akolera mu ffe nabagamba olutalo Isirayiri entalo zebadde erwana olutalo lubeera wakati w'abantu abo Katonda waabwe ne Katonda n'abantu bali ne Katonda waabwe Jozi nakibalazeeko olunaku majamberero yabadde ku jinja le bayita mugole simanyi eririna simanyi mbunna abachwezi Museveni alisamirirako ne ku bigo bya mugenyi bakwata ensi yaffe ne bagiwa kikatonda ekirala era bakyenyumiririzaamu ne basangawo Katonda waffe owa Uganda yaliwo ne bamusesetula ne bamugjawo olunaku lwe tunakkiriza Katonda waffe nti waali naffe weetuli ne tusituka bikatonda ebyo n'abantu baabyo tujja bajjawo waliwo olutalo lwali kansoke wano mu kitabo ky'Abebbulaniya essula 11 ndyoke nkome weno wulira ebigambo bino Hebrews chapter 11 tutera nnyo gisoma naye tegwa marojja kubanga bakuŋŋaanya endagaano enkadde yonna ne bagiteeka mu Hebrews chapter 11 kati nsabike ina ebintu ebiri munda binene nnyo buli lunyiriri luzitowa wulira ennyiriri zino essula 11 okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika okukkiriza kinyweza ebyasuubizibwa era kireeta ebyasuubizibwa okubeerawo era kinyweza ebitaliiwo okukkiriza nga abakadde baategeerezebwamu okwo olw'okukkiriza tutegeera kubanga abakadde baffe abaatusooka bafawunda ba Uganda